ekiri mu bufumbo kitokota si kisaanikire. Olina okuyingira obufumbo nga weesibye 3, 2 tezimala. Kubanga eŋŋumi etokotera mu bufumbo maama. Kakati akatambi koolaba kano, omukyala yafunye obutakkaanya ne bbaawe. Bwe yafunye obutakkaanya ne bbaawe ne baalwanye ne beekuba. Oba omusajja abe talina bulungi maanyi, omusajja yakkakkanye ku mumwa gwa mukazi we n'agulumako. Omumwa gwa mukyala we yagulumye, ekifi ky'akamwa kyasigadde mu ttama lya musajja. Omusajja ekifi n'ama n'akifujja wali eri wansi, era omukazi yasigadde alina omumwa nga gwa kitundu nga bw'ogulaba awo. Omukazi yasigadde alina kitundu kya mumwa ng'ekifi omusajja akirumyeko n'akiteeka wali. Baaba, eŋŋumi etokotera mu bufumbo. Obufumbo bw'ennaku zino baaba kati butambulira ku miggo na kulwana na bikonde. Alabika omusajja we yabali talina bulungi maanyi. Nagamba omukazi ono olabika simusobola, naye nnyinza mmukola ntya? Kati omusajja ye kye yakoze ng'abaka mumwa, bwe yakutte omumwa bwe gutya teyatadde. N'agamba kati ŋŋenda kukutanga omumwa ngulumyeko ngutadde wali. Omumwa n'aguluma ssebo. N'omusajja alumye mukazi we omumwa, oba yabadde ayagala kulya ku nnyama ya mukazi we, oba omusajja musezi naye nga buba busungu. Obwo busungu. Okimanyi nti edda twalwananga n'obwana, naye nga gulwana naye waba talina maanyi bulungi, nga yakukubye erinnyo muganda wange, asobola okukuluma amannyo ne gayingira muna n'akuggyako ekifi. Kati omusajja kye yakoze mukazi we, yalumyeko mukazi we omumwa, yamulumyeko omumwa. Ozannya n'okuzannya. Abakasajja muwasa abakazi be mutasobola kukuba. Owasa omukazi gw'atasobola kukuba kati yamwewasiza ono. Ye omusajja yagambye owange nkuba eky'amaanyi, nkuba ekyobunafu, yabase mumwa. Kankutuuseko akatambi kano okeerabireko, keesittaza naye tewali kyakkola, olina okukalaba. Vidiyo gimpereka like, etambule tuke ku buli muntu vidiyo yiiyo. So nsaba itwe nyowe nk'omuntu ayabaruho nkakukora ebintu bikwatagiine ebi. Ogwo omukazi yagenda yaba ino omwana kumuyo mu nzu, omukazi acweka atandika kugamba yakwasira akana. Akana kyakwase tikaka na ntakubiha, akana kyakwase nikaka akasika katera hansi, kyamara katera hansi nyina yaza kiyaho amuterori. Ogukiya muterori naza kwatoro orabuka mukwato omunwa ogwayirwana hosombo enu. Ogwo omukazi omugufu atari ogwa rukwero unakwata nuwe yarahuro ogu kandi nuwe yamuruma omunwa yagutuho kuona pe yagumira yona nikireba nkigamba kana akigamba abatakabanga ababatakabona bo kwa yabona bayanga tumanya ati yamutuho omunwa yona nkirebere kare omunwa yagutuho wenu noreba aho omunwa Wezo mwana kutamuzi ya temba pichi asemere kwana rumwa tubanza polisi atema pichi za polisi atema pichi we temba pichi yo no rasi akuchibuka no man apa ikero no man ndekaba kubanze n'ijuru mwese sakora kubanze omuyu wao kakati erimwe abasuubira okuwasa nammwe abasuubira okufumbirwa, bino wammanga by'olina okumanya n'okusuubira. Obufumbo si bwangu nga bwe mulowooza. Obufumbo si bwangu. Era obufumbo tebutambula nga mmwe bwe mulowooza nti obutambula. Nedda baabo. Obufumbo bulina entambula gye butambulamu nga bwo. Ova eno osuubira birala, bw'otuuka mu bufumbo ate osanga birala. Okitegeera? Obutakkaanya mu bufumbo bungi, naddala mu baagalana. Buyinza okuleetebwawo omusajja oba buyinza okuleetebwawo omukyala. Kati mu abatanabafumbirwa ekyo mulina okukimanya. Butambula bulungi nnyo nga bwakatandika. Era buli kimu kiba kitambula nga bwe mukyagala. Naye mu maaso gye mugenda mu maaso okuba nti mubeera mwenna. Nga mmwe ababiri mutandika okwekoowa. Mutandika okuba nti mwekoowa. Ate bw'oba tonnawasa muntu oba tolina muze gwe gw'omanyi.
banti buli kimu kiba kirungi gy'oli. Okitegeera, omuntu oyo aba talina mize mibi, wabula bw'omala okumuwasa oba bw'omala okumufumbirwa bw'otandika okulaba kkala ze n'emize gye emituufu. Okitegeera, mulimu abantu abakweka emize ng'agikweka pata nawe nga tanaba kufuuka mukazi we, naye omukazi bw'amala okufuuka mukazi we official ng'emize gyo givaayo egy'omukazi, oba omukazi wamala okufumbirwa omusajja oyo ng'emize gy'omusajja oyo givaayo mpola mpola. Kati ebyo ebimu ku ebyo ebireeta obutabanguko mu bufumbo. Okitegeera, obutakkaanya mu bafumbo bwo bungi naye mubugonjodde mutya? Okulwana kwo gye kuli naye mwekutte mutya nga mmwe ababiri? Okitegeera, kubanga tulabye abakazi bakoze abasajja mu bufumbo ebintu bingi. Abakazi basazeeko abasajja obusolo, abakazi basazeeko abasajja obulago, abakazi bafumisa abasajja ebiso, ebintu bingi tulabye bye basse nga nsonga za mukwano. Omukwano gukoza abantu ebintu bingi, naye bw'otuuka ku level y'omuntu ng'olabira ddala tokyasobola kubeera naye nga mu butuufu byakkoze bingi bimala, muganda wange tebaakusiba, bw'oba mukazi tebaakusibaawo, no bagenda. Waliwo level y'omuntu w'atuuka nga takyasobola kugumiikirizikika, nga kisusse we kirina okukoma, nga mu butuufu ky'olina okukola kiri ekintu kimu, kutambula n'ogenda. Ojja kufumbirwa omusajja ng'akuba, mu butuufu akuliisa emiggo nga buli lunaku obeera ku miggo, buli lunaku ng'akufuula punching bag, ng'osigala awo olina okunoba n'ogenda. Ojja kusanga omukazi nga wawasamba ki? Eriyo abakazi abakuba abasajja bangi. Omusajja ono eyalumyeko mukazi we omumwa ateeka okuba nga tasobola mukazi ono mu nsonga za kulwana. Okitegeera, ateeka okuba yaba tasobola mukazi ono mu nsonga za kulwana. Baafunyemu obutakkaanya n'omwami we. Bwe baafunyemu obutakkaanya, omwami kye yakoze kwe kugamba omukazi ono ŋŋenda kukukolera kiggwe, n'amubaka omumwa. Bwe yamubasa omumwa teyatadde, omumwa yagulumye n'agukutulako, n'agenda n'ogufi gw'omumwa mu kamwa. Okitegeera, ekifi kya mukazi we kyasigadde mu ttama lya musajja, era n'amaana n'akiwanda wali n'omusaayi gwako. Kati obwo bwe bufumbo. Mulowooza nti obufumbo mmere kulya? Obufumbo si bwangu, naye jasi olina kwesabira kufuna muntu ategeera, kufuna muntu mulungi. Oba mukyala olina okufuna omusajja nga mulungi, ate naawe n'oba mulungi gy'ali n'omugondera, naye n'akuwa ekitiibwa. Bw'oba mwami, Mukama n'akuyamba n'ofuna omukazi akugondera, akuwa ekitiibwa, ate naawe n'omuwa ekitiibwa, naawe n'omutegeera n'omwagala. Okitegeera, naye obufumbo bw'ennaku zino si bwangu, bwo si bwangu, era olina okujja okubuyingiramu ng'okimanyi nti ky'oyingiramu ky'ogenda okuyingiramu eriyo togenda kusangayo kaweweevu. Ogenda kusangayo ebisiko bingi nnyo nga bw'okiwulira. Okitegeera, ebintu bingi. So abateekateeka okufumbirwa, nammwe abateekateeka okuwasa, mweteeketeeka ekimala, naye nga mulina okukimanya mu mitwe gyammwe nti obufumbo si bwangu, newankubadde teri muntu ayinza kugaana muntu mulina okuwasa, kubanga era obufumbo zzaala. Osobola okusanga omuntu omukyamu oba osobola okugwa ku muntu omulungi agenda okukuwa emirembe. Sigamba nti buli mukazi mubi oba buli musajja mubi. Osobola okusanga omuntu wo Mukama n'amukuwa nga mu butuufu ye muntu omutuufu bulijjo gw'onoonya. Okitegeera. So abaagala okufumbirwa temutya, mulina kusaba Katonda kubawa bapatana balungi. Nammwe abagenda okuwasa temutya, mulina okuwasa abakazi abategeera. Abakazi b'ennaku zino baagala ssente, abasajja b'ennaku zino baagala oba ki,
okitegeera naye nga byebyo ebiri ku sayidi eyo omwami yalumyeko mukyala we omumwa baasoose kulwana ne basooka ne beekubakuba mu maaso g'abaana ekyaddiridde omwami kukkakkana ku mumwa gwa mukyala we n'agulumako ekifi n'akisuula wali eri okitegeera era ab'ekyalo be bazze okuba nti bataakiriza embeera okunnyonnyola nti ate ng'omukazi asigazza omumwa gwa kitundu okitegeera so byebyo biri ku sayidi eyo CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mbebaza nnyo okuba nti ate mugoberera omukutu Mukama Katonda abankuumire abampeere kyemusinga okwagala mwena abagyekuumirako atanaba kusubscribe nga simanyi ki kyolinda wandibadde ogenda maaso n'okuba nti ate onyiga kapesa ka subscribe then bw'omala oteekeko akade okagyemu personalized okaze mu all nti bwetakayo video gw'oba osooka okuba nti ate ogiraba ere bulungi mweraba.